Ekitabo kya nnabbi Yona, essuula esooka. Okutumibwa kwa Yona n'okudduka okuva mu maaso ga Mukama. Yona ajeemera Katonda. Awo Mukama n'ayogera ne Yona mutabani wa Amitaayi ng'agamba nti, "Golokoka ogende Nineeve, ekibuga ekyo ekinene, okirangirire nti okwonoona kwabwe kulinnye ne kutuuka mu maaso gange." Naye Yona n'agolokoka okuddukira e Talusiisi ave mu maaso ga Mukama. N'aserengeta e Yopa, n'asangayo ekyombo ekyali kigenda e Talusiisi, n'asasula ebisale by'olugendo, n'asaabala omwo agende e Talusiisi ave mu maaso ga Mukama. Yona n'abalunnyanja abatamanyi Katonda wa Isirayiri. Mukama n'asindika omuyaga omungi ku nnyanja, ne gukunta nnyo, ne guba ku nnyanja, ekyombo ne kyagala okumenyeka. Entiisa ey'amaanyi n'ekwata abalunnyanja, buli muntu n'akoowoola Katonda we amuyambe. Ne basuula mu nnyanja ebintu ebyali mu kyombo bakiwewule. Naye Yona yali ng'asse mu kisenge ekya wansi eky'omu kyombo ng'agalamidde yeebase otulo. Awo omugoba w'ekyombo n'ajja w'ali n'amugamba nti, "Obadde ki ggwe yeebase? Golokoka osabe Katonda wo, oboolyawo anaatusaasira ne tutazikirira." Awo abalunnyanja ne bateesa okukuba akalulu balabe oyo eyali avuddeko omutawaana ogwo. Awo ne bakuba akalulu ne kagwa ku Yona. Awo abalunnyanja ne bamugamba nti, "Kale tubuulire, lwaki otuleetedde akabi kano? Okola mulimu ki? Ova wa? Ova mu nsi ki? Oli wa ggwanga ki?" Yona n'abagamba nti, "Ndi Mwebbulaniya, nsinza Mukama Katonda ow'omu ggulu eyakola ennyanja n'olukalu." Awo abantu ne batya nnyo, ne bamugamba nti, "Kino kiki ky'okoze ggwe?" Kubanga baali bategedde nti yali adduka ave mu maaso ga Mukama, kubanga yali ng'ababuulidde. Awo ne bamugamba nti, "Tunaakukola tutya ennyanja etuteekere?" Kubanga ennyanja yali ng'egenda yeeyongera okufuukuuka ennyo. N'abagamba nti, "Munsitule munsuule mu nnyanja, kale ennyanja eneebateekera, kubanga mmanyi nti omuyaga guno omungi gubakutte okubalanga nze." Naye abalunnyanja ne bagezaako nnyo okugoba ku ttale baleme kusuula Yona mu nnyanja, naye ne batayinza, kubanga omuyaga gwagenda gweyongera bweyongezi, n'ennyanja ne yeeyongera okufuukuuka n'ebalemesa. Kyebaava bakoowoola Mukama nga bagamba nti, "Tukwegayiridde, Ayi Mukama, tukwegayiridde, totuzikiriza olw'ekibi ky'omuntu ono, era totuvunaana kutta muntu ataliiko musango, kubanga ggwe, Ayi Mukama, gw'oyagadde kibe bwe kityo." Awo ne basitula Yona ne bamusuula mu nnyanja. Awo omuyaga ogwali ku nnyanja ne gulekera awo. Awo abantu ne batya nnyo Mukama, ne bawaayo ssaddaaka eri Mukama, ne beeyama obweyamo. Essaala ya Yona ey'okwebaza. Mukama n'ateekateeka ekyennyanja ekinene kimire Yona. Yona n'amala mu lubuto lw'ekyennyanja ennaku 3 emisana n'ekiro. Yona essuula eyookubiri. Okusaba kwa Yona. Awo Yona n'asaba Mukama Katonda we ng'ali mu lubuto lw'ekyennyanja. N'agamba nti, "Mu nnaku yange ennyingi nakaabirira Mukama n'anziramu. Nasinziira emagombe ne nkukoowoola, n'owulira eddoboozi lyange. Kubanga wansuula mu buziba wakati mu nnyanja, amazzi ne ganneetooloola, amayengo go ag'amaanyi ne gampita kungulu. Ne ndyoka njogera nti, ngobedde mu maaso go. Ddala ndiddamu nate okulaba yeekaalu yo entukuvu? Amazzi gansaanikira ne gaagala okunsaanyaawo, obuziba bw'ennyanja
bwanneetooloola, omuddo ogw'ennyanja nga gunneezingiridde ku mutwe gwange. Nakka wansi ensozi we zisibuka, mu nsi enzigi zaayo gye ziba ensibe ennaku zonna. Naye ggwe, Ayi Mukama, Katonda wange, onziggye mu bunnya nga ndi mulamu. Bwe nawulira ng'obulamu bunzigwamu, ne njijjukira Mukama, n'okusaba kwange ne kutuuka gy'oli mu yeekaalu ye entukuvu. Abo abassa omwoyo ku by'obulimba ebitaliimu beefiiriza kusaasirwa kwa Katonda okubalindiridde. Naye nze n'akuwa ssaddaaka yange nga bwe nkutendereza. Naasasula obweyamo bwange, kubanga obulokozi buva eri Mukama. Awo Mukama n'alagira ekyennyanja ne kisesema Yona ku lukalu. Yona essuula ey'okusatu. Yona addamu okutumibwa e Nineeve. Yona agondera Mukama. Awo Mukama n'ayogera ne Yona omulundi ogwokubiri nti, "Golokoka ogende e Nineeve, ekibuga ekyo ekinene, okitegeeze obubaka bwe nakugamba." Awo Yona n'agolokoka n'agenda e Nineeve nga Mukama bwe yamugamba. Era Nineeve kyali kibuga kinene nnyo nnyini, nga kitwala ennaku 3 okukibuna kyonna. Yona n'ayingira mu kibuga n'atambula olugendo lwa lunaku lumu, n'alangirira nti esigadde ennaku 4 Nineeve kizikirire. Abantu ab'omu Nineeve ne bakkiriza obubaka bwa Katonda, ne balangirira okusiiba, ne bambala ebibukutu, bonna okuva ku mukulu okutuuka ku muto. Ebigambo bino ne bituuka ku kabaka ow'e Nineeve, n'ava ku ntebe n'ayambulamu ekyambalo kye, n'ayambala ebibukutu, n'atuula mu vvu. N'aweereza ekiragiro wonna mu Nineeve ng'agamba nti kino kye kiragiro kya kabaka n'abakungu be. Tewaba muntu yenna, ensolo oba ggana n'ekisibo ekikomba ku mmere wadde okunywa ku mazzi, naye abantu bambale ebibukutu beegayirire nnyo Katonda. Buli omu ave mu mpisa ze embi n'ebikolwa bye ebibi. Ani amanyi, oboolyawo Katonda anaakyusa ku kibonerezo kye yatusalira n'atuggyako obusungu bwe obukambwe n'atatuzikiriza. Katonda n'alaba bye bakoze, nga baleseeyo empisa zaabwe embi, n'akyusa okusalawo kwe n'atabazikiriza. Yona essuula ey'okuna. Essaala ya Yona ey'obusungu. Obusungu bwa Yona. Naye Yona n'atasiima n'akatono, n'asunguwala. N'asaba Mukama ng'agamba nti, "Ayi Mukama, saayogera bwe ntyo bwe nali nga nkyali mu nsi y'ewaffe nti ekyo kyennyini ky'olikola?" Kyenava nnyanguwa okuddukira e Talusiisi, kubanga mmanyi ng'oli Katonda mulungi, ajjudde okusaasira, alwawo okusunguwala, alina ekisa ekingi era atayagala kuleeta bubi. Kale nno, Ayi Mukama, nkwegayiridde, ndeka nfe, kubanga kirungi nfe okusinga okuba omulamu. Mukama n'amuddamu nti, "Ggwe olowooza okoze bulungi okusunguwala?" Yona ayiga ku kisa kya Katonda. Awo Yona n'afuluma mu kibuga, n'atuula ku ludda lwakyo olw'ebuvanjuba, ne yeekolera eyo akasiisira mu makoola, n'atuula mu kisiikirize kyako, n'alinda okulaba ebinaatuuka ku kibuga Nineeve. Mukama Katonda n'ategeka ekiryo, n'akimeza awali Yona, kimusiikirize ku mutwe gwe, kimuwonye ennaku ze yali alabye. Awo Yona n'asanyuka nnyo olw'ekiryo. Naye Katonda n'ategeka ekiwuka, obudde bwe bwakyenkya, ne kiruma ekiryo ne kiwotoka. Awo olwatuuka enjuba bwe yavaayo, Katonda n'asindika embuyaga ey'omu buvanjuba ey'ebbugumu, omusana ne gwokya Yona mu mutwe, n'abulako katono okuzirika. Ne yeesabira afe, n'agamba nti, "Waakiri nfe okusinga okuba omulamu."
Katonda n'agamba Yona nti, "Ggwe okoze bulungi okusunguwala ku lw'ekiryo." Yona n'addamu nti, "Nkoze bulungi okusunguwala, era obusungu bwagala kunzita." Mukama n'amugamba nti, "Osaasidde ekiryo ky'otaakolera mulimu so ky'otaameza, ekyamerera mu kiro kimu era ne kifa mu kiro ekimu. Nange sandisaasidde Nineeve, ekibuga ekyo ekinene, omuli abaana abato abasoba mu 12,000 abatasobola kwawula mukono gwabwe ogwa ddyo ku gwa kkono, era omuli ensolo ennyingi bwe zityo?"